This is the Monday security update. Tulabula abantu nti bwoba ogenda ku involvinga yourself mu bulk, moving with bulk cash, oyina n'okugondera amateeka agajja n'ekyo weeyambise emikutu oba emitendera gye bayitera okuyitamu okusupplyinga sente ezo nga you are safe. For instance, sasula abakozi electronically. Oyinza okukozesa mobile money naye ne bank erina services zesobola okuwa. Yes, balina obusente bwe bakuggyako naye loosi gyokola teringa loosi gyokola nga bakutwaddeko obulamu bwo. Osobola okuhiringa security services. Security companies ziwa obukuumi obwo ne baku escortinga n'ogenda n'osasula sente ogwo nagwo ne gugwa. Jjukira waliwo oluusi abasobola okugoberera ne bakutuusaako obulabe nti yabadde ne sente n'ayitako mu sawona. Waliwo boosanga nti sente bazibbidde ku washing bay. What are you doing at a washing bay with the bulk amounts? Soko otwale sente gye ziraga then ate nosanga ate tukuta abakozi ba washing bay.